wafe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namuttikwa w'enkuba eyafukumuse mu bitundu ebyo eby'omu Arua yawezezza milimitazi 41.2, Masaka milimitazi 10.6, Masindi milimitazi 9.6, so nga ate eyo mu Kotido zaweze milimitazi 7. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga nga omukubo gw'enkuba gusimbye mu masekkati ga ssemazinga wa Africa. Omunno nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi, so nga ate olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu n'okusingira ddala mu bitundu eby'omu bukiikakkono. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'Ekasese. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27, so nga ate byo ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga Kampala mw'ogitwalidde tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansa lw'eggwanga lyaffe mu London, New York ne Paris tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate yo mu Dubai tusuubira akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 35. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV, n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.